Nyoza James Ntambi wasigadde dakika 17 okutuuka ku ssaawa nyezo okumakya ziri 14 mwezi gwa 10 mwaka gwa 2021 olunaku lwa kuna nkujjukiza banafu aba Star Times bakugambye liigi etandika olunaku olw'enkya emipira gijja kulagibwa ku Sanyuka TV ate n'abakugula decoder papa ko gigule osobola okulaba omupiira gwa liigi ya Uganda ey'okuntikko so nga ate mu mbeera y'emu naawe anaabeera awantu nga tewali TV naye ng'olina essimu ya smartphone osobola okudownloadinga kye tuyita Star Times on app n'osigala ng'olaba emipiira gyaffe egya liigi ya Uganda ey'okuntikko. Ayagala okumanya ebisingawo oba oyagala kutumya decoder tukubira essimu eri note 3M7 11777 note 3M7 11777 songa ne banaffe aba Uvrage International bakugambye piki kyeriko bagita TVS 125 ye piki yokegenda okuyamba okuba ne sente mu nsawo ye piki egenda okuyamba okuzimba ye piki egenda okuyamba okuwerera abaana nga tebakuzitoweredde piki ene emigaso mingi nnyo yeetikkanye itakunguliza buli kikate malaga faafa ate nga n'ekirala kyerina tenywa nnyo mafuta lite mevuga kilomita nga 10 n'omusobyo so nga ate era pikipiki ene ekirala kyerina eri trackable bagitrackinga single lyabagikubyeko spare waayo ali buli awuli edduuka la Uvrage International ate era sobola amatabi gafu okugasanga nga Masaka mu Nyedo opposite Jagena complex tulina Nansana tulina mu Ndeeba nene ekitebe kyaffe kikulu wali ebbanda era we tuli nnyo tukira pikipiki eno oyinza n'okukifuna ku kibanja mpola tukubira ku simu yaffe eri note 7 note 4 25 note 7 note 4 25 oba ne ku note 8 note 388 7 note 8 note 388 kasito tukubirako buterevu ojja kumanya ebisingawo. Road to Qatar nga tugenzeko eri mu CONCACAF egimu ku mipiira egisambiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero jjukira eno mu CONCACAF ya North America bali mu raundi ya kusatu raundi yokusatu erimu tiimu zi 8 beekuba engeri ya kaliigi komwandawe abasatu abayitawo be bagenda mu World Cup then akwata ekifo ekyokuna kwezo tiimu zo 8 yakuba omupiira ogwa Interconfederation Playoffs so mukadde kano bw'otunulira ekimeza kyabwe ekyo kya tiimu zo 8 Mexico ekulembera points 14 mipiira 6 USA points 11 mipiira 6 ne Canada points 10 mipiira 6 ate Panama ina points 8 mu kifo ekyokuna kakati tiimu zinga Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras abo be babadde bakyali eri wansi nenge kire kikeseza leero tiimu ya USA kubye Costa Rica goals badde 2-1 omupiira guno bagusambide Ohio Sagino Destro wa tiimu ya Barcelona atebye mu dakika 25 ne goal endala ebadde yakyete ba Costa Rica beetebye nga bayita musamu bayita Gerardo Moreira yafunye goal number 2 ya USA nenga musambi wa tiimu ya Costa Rica. Canada naye gukubye Panama goal nyakwemo Alfonso Davis wa tiimu ya Bayern Munich atebye mu dakika 7 ku goal zezenya songa ne Jamaica naye genze kwawe ku Honduras ne mukube goal 2-0 Kema Rufi asambira mu tiimu ya Rangers walo ne gaiba mita David Fisher akubira mu tiimu agita Los Angeles Galaxy omugwagera America naye atebye goal emu ne gubanga bagwangude 2-0 songa ne Mexico naye sobodo kuba eggwanga la El Salvador goals badde 2-0 nge bakyalidde Hector Alfredo Moreno akubira mu tiimu agita Monterrey omugwagera Mexico ne Raul Alonso Gimenez Rodriguez onasambira mu tiimu ya Wolves naye atebye goal emu ne kibanga bagwangude goal 2 ku bwerere mukadde kano ku mipiira omukaga gye bakasamba bo balirako ne ziri enzannya ezasooka eri round 1-2 okutuuka ku 3 bakasamba empiira 86 goolo twakalaba 274 akulembedde abate bamuyita Silo Larin akubira mu tiimu y'abanafu aba Besiktas eButuruki naye nga munansi gwanga Canada alina goolo 9 bajja kuddamu okusamba empiira mu mwezi ogwa November era tujja kubulira embeera nga bwene etambula so nga ne mu Conimabo eno ye wali South America mu South America nayo wali emipiira ebiri olwaleero tugenda kulaba Bolivia ng'esamba n'eggwangira Paraguay ku ssaawa 5 ez'ekiro jukira Paraguay etudde mu kyamukaga points 12 ate Bolivia etudde mu kyamwenda points 9 mu games 11 ze bakasamba bajja kusamba ssaawa 5 ez'ekiro nga Bolivia yekyaza then Colombia etudde mu kyokutaano egenda kusamba n'eggwanga lya Ecuador Colombia bakutaano points 15 era mukadde kano ekimeeza ne kimala empaka ne zimala zikomaawo tiimu ya Colombia yeyitawo negenda mu mupiira guli ogwa Interconfederation Playoff kubajjukira nti mukoni babo yo balina ebifo bina ebi direct kakati owokutaano yakuba guno mupiira gwa Intercontinental rather ogwa Interconfederation Playoff so mukadde kano tiimu ya Colombia wakutaano points 15 ate Ecuador yatudde mu kyakusatu points 16 yagenda okukyalira tiimu y'abanaffe aba Colombia ekire ekigendo keso olwaleero in fact ekire ekigendo keso olunaku olw'enkya kuba mupiira gwa saa 6 ezencha kumakya
mu mbeera eyo. Colombia eno bakamala okusamba ne Brazil ne bakola amaliriga 0-0 era mujjukira nti Colombia ye yasudde 100% record ya timu ya Brazil yabadde wangudde emipiira gyonna mwenda naye gwe 10 tebagwangudde nga bakyalidde timu ya Colombia. So Ecuador ino genda nga yetegese bulungi nnyo. Brazil ekyakulembedde emipiira 10 enobonera 28, Argentina yakubira emipiira 10 enobonera 22, yo bakasamba emipiira 5 mwena golo bakateba 11 ngo jonno gigasse. Waliwo omusajja bamuyita Marcelo Molino Martinez akubira mu timu ya Cruzeiro nga vamugwangire Bolivia ine myaka 3 mwena yakulembedde abatebi ne golo mwenda mu qualifiers za CONMEBOL. Boyogera ku basajja nga Messi ine golo 6, Neymar ine 6, Lautaro Martinez wa Argentina naye ine 6 akubira mu Inter, Arturo Vidal wa Inter ne Chile naye ine golo 4, Suarez naye ine golo 4 wa Uruguay, Alexis Sanchez wa Inter naye ine golo 3. Bwezi to qualifiers bweziri era bajja kuddamu okusama empira mwezi gujja kubera gwa November ejja qualifiers. Mu mbeera yemu awo nga tuvuddewo abasambi bangi nnyo abagenda okubeera ba free agent bwatabawo kikyuka mwaka ogwa 2022 mu sama mu mwezi ogw'omukaaga. Era nga bwenzize nkugamba omusambi yenna mukadde kano nga endagaano yeggwako mwaka gujja akirizibwa okusayiningayo kye bayita pre-contract agreement ne kirabu endala yonna gy'aba asiimye okwegattako. Ekintu kino nabagamba kemega ko lindi kyatandika mwaka gwali gwa 95 kyava ku musajja bamuyitanga Jean-Marc Bosman yali mu Faransa ng'asambira Bubirigi. Endagaano neggwako Bubirigi mwaka ogw'ekyenda n'ayagala okugenda Bufaransa. Tiimu gyali asambiramu Bubirigi ate n'esaba ssente nga endagaano yeweddeko nemugaana okugenda ng'esaba ssente nemutema omusaale bitundu nga 7 ku buli 100 nemujja ne ku tiimu etandika omupiira ne bamugamba abere mu balizavu. Naddukira mu kooti mwaka ogw'e95 kati European Court of Justice yatuula Luxembourg n'esalawo nti omukozi yenna mu Europe endagaano bw'eba eweddeko mu kitongole gy'abaali akirizibwa okutambulira obwereere n'agenda. Abasambi b'omupiira awo batandikira okutambulira obwereere ng'endagaano eweddeko n'agenda. Gundi ba Steve McManaman mu 19 n'ava mu tiimu ya Liverpool n'agenda mu tiimu ya Madrid ku bwereere ng'endagaano eweddeko. Kyava ku musajja ono bamuyitanga Jean-Marc Bosman era kyovola banga diro ebagiyita Bosman transfer biseera bisinga obungi nti yagendedde ku Bosman transfer yagendedde ku Bosman yaba agendedde bwereere ng'endagaano eweddeko. Kyaveeyo ku musajja oyo mu mbeera eyo. So basambi bangi nnyo mukadde kano abatalina ng'endagaano zaabwe ziggwako omwaka ogujja benjagadde okuyitiramu naawe olabo bakirabu yo esobola okutandika okwasonseka ebigambo mukadde nga kano. Mu June wa 2022 nga bano bote bajja kuba nandagaano okujjako nga waliwo ekikyuse mukadde kano. Mukadde kano nga waliwo enteesaganya ezigenze mu maaso. Kati nga bwe mpulira ku tiimu ya Barcelona Pedri endagaano yeyina okuggwako mu sama w'omwaka ogujja ne Barcelona mpulira emu kuteesa naye era balina ne bye batuuseeko kuba bagamba buyout clause baagala ebeere ya kawumbi ka nsimbi za euro buyout clause nenga naye mukadde kano endagaano abadde tannaba kugisayininga. Kikimule Ansu Fati Barcelona gwe yabadde shirt number 10 naye endagaano yeggwako mu sama. Sobola okwogera ku basambi nga ba Kylian Mbappe ku PSG, oyinza okwogera ku Paul Pogba ku tiimu ya Man U, Frank Kesson naye wa AC Milan mu Ivory Coast naye endagaano eggwako. Ate tiimu z'Ebongereza zimwegwanyiza nnyingi nyasamba makati awo. Abasambi nga Paul Dybala wa Juventus, Ousmane Dembele wa tiimu y'abanafu Barcelona mpulira Liverpool omwegwanyiza. Barcelona etya okumuwa endagaano empya kuba tekyamwesiga okuva lwe bamusayininga obudde obusinga abadde abumala mu Sick Bay. Mpira agumanyi naye alwala nnyo n'olwekyo abasaze oyinza okugiyita expensive flop naye nga sikuba ntamanyi mupiira naye olw'okuba nti obudde obusinga abadde abeera mulwadde kireetedde Barcelona okukola loss. Abasambi nga Lorenzo Insigne mwamulabe mu ttiimu ya Italy ya Euros nga yambadde shirt number 10 nga abigula abasajja okufaako obufi. Mu ttiimu ya Napoli endagaano eggwako tebannaba kugiza bujja. Marcelo Brozovic ku ttiimu ya Inter, Bubeka Kamara ku ttiimu ya Marseille, Niklas Shure ku ttiimu ya Bayern Munich, Andrea Belotti ono mutebi ku ttiimu ya Torino, Matthias Ginter ku ttiimu ya Borussia Mönchengladbach, Jesus Corona ono akubira mu ttiimu ya Porto n'emyaka 28 asambira ddala nga bw'olaba Antonio Valencia Mosquera asobola okusamba namba 2 asobola n'okusamba ku wing eyere ya ddyo nga namba 7 ali mu ttiimu ya Porto n'endagaano eggwako wa myaka 28. Andreas Christensen okuva mu ttiimu ya Chelsea nga mu Denmark n'endagaano eggwako. Andre Onana ono golokipa mu Cameroon nga akubira mu ttiimu ya Ajax n'endagaano eggwako. Mpulira Inter yinza okumutwala. Dennis Zakaria ono mwamulabe mu ttiimu ya Switzerland nga akuba mu makati ogwensimbi akuchangira mu ttiimu ya Gladbach endagaano eggwako. Mpulira Mourinho fani wennyo ayinza okumutwala mu ttiimu ya Roma. Andrei Kramaric akubira mu ttiimu ya TS Hoffenheim ava mu ggwanga lya Croatia forward n'endagaano eggwako.
Antonio Rudiger naenda ganegwa complete Madrid ya mwetaga ali mu timu ya Chelsea. James Tarkowski ono wabandire muzibizi naenda ganegwa kwa myaka 28 aludde Bungereza. Yasobola kuba mu mid table team yonna. Asobola kwogera ku basambinga Alessio Romanoli wa timu ya AC Milan ono muzibizi naenda ganegwako. Jason Denaya naye mutera okumulaba ku timu y'abanafa ababubirigi naenda ganegwako asambira mu timu ya Lyon. Oyo osobola kwogera ku basambinga ba Jesse Lingard wa timu ya Man U. Todd Cantwell wa Norwich tenda ganegwako. Angel Di Maria naenda ganegwako mu timu ya PSG. Corentini Tolisso naye kubiri wenda ganegwako mu timu ya Bayern Munich. Gareth Bale ne ku timu ya Madrid nenda ganegwako. Isiko naenda ganegwako ku timu ya Madrid. Sergio Roberto ku Barcelona nenda ganegwako. Tebanaba kuteesa naye Dan Axel Zagado wa timu ya Borussia Dortmund nenda ganegwako. Ronda abadde musambi wabo kuvira dalali mu academy nga muto. Yohani Cuadrado ku Juventus nenda ganegwako. Ate naku zino yayongeramu n'ekirunga asobola okusamba namba 2. Tuwadde tumulabe Italy ng'oluusi akuba namba 2 oluusi n'asamba ku wing yadde nga namba 7. Yayongeramu ko ava mu ggwanga Colombia. Yaliko Ebungereza mu timu ya Chelsea ne gumwocha n'addayo Italy. Chancellor Mbemba ono mu Congo asambira mu timu ya FC Porto endaganegwako azanya nga center back. Eddie Nketiah wa Arsenal endaganegwako. Crystal Palace yalinge yebadde singa okumwagala mu katale kanakawedde. Evira yabadde amwetaganya Arsenal nemulemera endaganegwako akadde konna. Lacazette naye endaganegwako. Suarez kwa Atletico Madrid endaganegwako. Henrik Mkhitaryan ku timu ya Roma endaganegwako. Sean Longstaff wa Newcastle endaganegwako. Cesar Azpilicueta endaganegwako. Ne Marcel Halstenberg wa timu ya RB Leipzig endaganegwako oyo muzibizi. Gilvis Gadison vice captain wa timu Everton endaganegwako. Jukira Thomas Coleman wa taba wono yasiba mu bandi. Naye amala butabaawo Lucas Digne alyoka taking over. Divock Origi naye endaganegwako mu Liverpool. Callum Chambers naye kyekimu ku timu ya Arsenal. Adnan Januzaj ku timu ya Real Sociedad erikwano yeta. Luka Modric kyekimu. Ivan Perisic ku timu ya Inter kyekimu. Ne Mohamed Elneny wa timu ya Arsenal kyekimu endaganegwako. Bujja ku timu ya Spurs Hugo Lloris. Akisovitz ku timu ya Dortmund. Dries Mertens ku timu ya Napoli. Jeffrey Schlupp ku timu ya Palace. Yaline timu ya Leicester yawangula ekikopo kya Premier 2016. Naenda gano yegena kugwako. Kyekimu ya Jordan Ayew yegena kugwako mu timu ya Palace. Matias Vecino wa timu ya Inter naenda ganegwako. Ne Marcelo naenda ganegwako mu timu ya Madrid jukira captain waabwe. Matias De Siglio ku timu ya Juventus naenda ganegwako. Fabian Schär naenda ganegwako ku timu ya Newcastle banji. Free agents bendo ozanti sobola okunamunula babadala kilabu yo basobola okugiyamba mu mbeera eyo. Tugenda komano olwakadde tujja kudingana ekya mushobweti nenge byemizanyo bikyaliyo nnyo shows endala nnyinyo zikyajja. Njagala kulekera bannanga abakalasa bakutwale paka saa 7 ez'omutundu Ssaabasajja Kabaka awangaale.